Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wosinzira okubanga olaba Focus TV. Kyokola kyamaanyi era kya nkizo. Nkusaba ate nabakusubscribinga, please subscribinga tubenga tutambula mu maaso era nga tufuna amawulire agenjawulo. Nagamba nti nfuna amawulire agenkizo tugakuba mu tochi okulaba nga naffe twongera okugagaziya okugamanya. Amawulire genyine olunaku olwaliro gego mu America, omukyala yawangalira mu America mukuba kyeyo n'omwami David and Deborah Mataga abattibwa esaidi z'Entebbe bwino afulumye. Omulala tujjukire bagenda myezi 8 nga bafudde babattiddwa naye waliwo bwino wetukuleetedde mu mboozi ya leero wamu n'emu abantu 5 abafiiridde mu kirombe saidi z'e Bushenyi. Ekirombe ekyo kigambibwa mbu kyali tekiri mu mateeka. Wabula twagala kubyakanya byonna mu story yaffe y'olunaku olwaleero. Tuva ku Focus TV katuve ku kati tukome. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Ndikirewa gwagoberera Focus TV era agibeerako every time. Nayagala nnyo kuwanga stories ez'enkizo tuberenga ffenna tuzekkaanya tuzikube mu tochi ababiri tulabe kiki tuyinza okuba nga tuzituusako okuzitegeera. Myezi 8 egiyise nkuba kyeyo bano baali bakamala emyaka egiwera 3 esaidi ze America bali malibina mu America era ne bakoma wali e Uganda okuwummula nga ogamba nti ogenze mu retirement ozeeyo owummulireko ewaka. Ujogenda okuwummulira ewakaawo oba ewaka wamwe kitegeeza nti omaze okuyiriba kuli okukakaalukana okomawo ggwanga owummule. Wabula bwe baali bakadda ewaka wano e Uganda kigambibwa mbu olunaku olwennyini lwe battibwa waaliwo ab'eŋŋanda b'omukyala baali babakyaliddeko era battibwa ku ssaawa 3 ez'ekiro. Omukyala Debula yali waggulu mu kisenge era asobola okuba essimu ng'alinako baalaajanira nti bane tulumbiddwa ekitaasoboka kubeera nga taasibwa. Naye ate ekirala ekiringa ekyebuuzibwa nti mu kuyingira mu nju muno olwedde tebaamenya walaga nti waali waggule abaayi kiyinzika okubeera ng'eyali omutemu. Abantu bano baali bamumanyi nti yasooka nabbakonkona ne bamukkiriza okuyingira lwasonga tebali wamenyebwa walaga nti ddala waliwo ewakutulwa okuyingira. So nga ate ne CCTV camera zo teziri tempered with like tezaakwatibwako. Amawulire gano bwe gabreakinga poliisi yatutegeeza nga bwegenda okubeera ng'ekola research oba nga bwegenda okukola investigations ezaayo etuwe wiino omutuufu. CCTV camera ziba zaali teziri tempered oba tezikwatiddwako yadde omutemu lwaki n'essaawa zino tannaba kubeera ng'azuulwa. Ebyo byonna bibuuzo. Ekirala nti waliwo abakozi abaali bajjanga ewaka wano okuyambako ku mirimu wabula nga abakozi abo si kya bulijjo okunnyuka amangu bwe batyo wabula gamba nabo baavaawo mbagirawo oba baavaawo olwo ku ssaawa nga zikyalimuko. Bino ebibuuzo byonna tubyebuuza okwagala okumanya lwaki ripooti y'abano eruddewo okufuluma. Ripooti nnyingi ezitafuluma era nga poliisi etusuubiza nga bwe zijja okufuluma wabula nti Abannayuganda omusango guno bagenze bagupingamu interest. Not until ssaawa zino guli mu myezi 8 naye era bakyebuuza byebuuzo bye bakyebyebuuza lwaki tebituuka. Katulabe vidiyo eno eyakubiddwa ku NTV tujongere okugiwulira na biki abatuuze bye bagaziyizzaamu okwongera okulaga ekigenda mu maaso oboolyawo ku bantu bano oba ku bagenzi bano abattibwa. Otherwise tova ku Focus TV.
Tugezezzaako okuzimba ekifaananyi ekiraga emitawaana gino bwe gyatandika. Okusinza ku bye twogedde nabo, abatemu bano baayingira eddiiro awagambibwa okubanga abafumbo bano baali batudde nga banywa kawayini oluvannyuma lw'okukyaza abooluganda ku kyeggulo ekyagwa ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Ekyewuunyisa bwe weetegereza tewali kabonero konna akalaga nti waliwo okumenya kwonna okw'oluggi ekyandikuleetedde okulowooza nti oboolyawo omutemu ono yayingira ku mpaka. Kino kyanitegeeza nti yatta abafumbo bano we yayingirira yasanga omulyango muggule oba nga gwalekeddwa muwogo. Mu ddiiro waliwo obubonero obukakasa nti waliwo enswagiro wakati w'omugenzi Mutaaga n'omutemu oba abatemu bano ndowooza we yamusinziza amaanyi n'amutugga ekiso mu kifuba. Kyabagu John Paul ye yali omu ku abo abasooka okutuuka ng'enjege eno yakagwawo. Kati biki bye walaba mu nju? Mu nju walaga nti waliwo okulwana okw'amaanyi. Ndowooza mu sitting room wansi waliwo okulwana okw'amaanyi. Mutemu yalwanagana ne muzeeyi nga tannaba kumutta kubanga kiraga omusaayi gwonna gwali mu gundi nga waliwo okulwanagana guli mu ddiiro okulaga nti waliwo okulwanagana okw'amaanyi. Bino byonna nga bigenda mu maaso ye mukyala we Deborah Florence Mutaaga yali mu kisenge ku mwaliro ogusooka ng'aliko omukozi gw'ayogera naye ku ssimu eyali yakava ewaka ng'amaze okwoza ebintu. Baali bakavaayo essaawa ng'emu emabega. Baleese n'emmere yali efisseewo. Abagenyi babadde batonotono naye bapreparalinze ebintu bibadde bingi. Baleeta emmere naffe naye kennyini baagineterawo mu dduuka nali nkyalyako biki. Ndowulira amawulire nti nga baŋŋamba nti omanye ekiguddewo. Senga ye yaŋŋamba yajja nga aleekaana. Tikyabagge omanye ekiguddewo yajja mu dduuka ewange nti simanyi nakumanya. Bulaluna badduse wano madamu abakubidde nga mbu balumbiddwa. Unatubudde nti ku lunaku bano lwe battibwa baafuna abooluganda lwabwe ababakyalira. Kale abakozi baabwe bombi omuwalako n'omulenzi baliwo okubayambako okubaweereza naddala okwoza ebintu. Abagenyi abaaliwo baali bava mu famire. Okusinziira abagenyi abaaliwo baali bava ku sayidi ya mukyala. Baali nga bameka? Baali nga mukaaga. Kuliko abakulu babiri, abavubuka nabo babiri n'obuto bubiri. Mbunga amaze okufuna essimu esaba obuyambi okuva eri Deborah Florence Mutaaga kati omugenzi. Omukozi ono atalagadde okulabikira mu kamera zaffe olw'okutya okukolebwako obulabe. Atugambye nti bonna batandika okupapa nga bayiye engeri gye bayinza okwanguwamu okutaasa mukama waabwe. Bavuga piki yange gye baavuga ne badduka. Yatulako ye ne sisita wange abaali bakolayo ne badduka ne bagenda. Okutuuka ku geeti batukayo basanga geeti eri open. Omukozi ono abeera obuwanvu bwa kilomita nga 3 zokka okuva maka ga Mutaaga. Byebyo ebyali ku mukyala Deborah ne mwami David Mutaaga era omuweego gw'abagenzi nooze emyoyo gyabwe Mukama agiwummuza ekisa because tetuyinza kubeera nga ffe tukola okusalawo okwenkomeredde okuleka Mukama Katonda yayinza okuba nga amanyi. Otherwise a story endala ey'abantu abavubuka 5 abafiiridde ababutikiddwa ettaka nga basima gold mu sayidi z'Ebushenyi eyo. Poliisi ekakasizza nti ekirombe kye babaddemu tekyabadde mu mateeka era babadde tebakimanyiiko nga kubeera nti kisimwamu gold oba kisimwamu zaabu. Bwe kyamaze okubeerawo bayeese bulldozer bino bimotoka ennene okwongera okusima oba okuggyayo bambi ababadde batannaba kulabikako. Eyali awulidde ku ssole y'okusima gold nnyinza okubeera nga ggwe oyinza okuba tonyumuliranko naye kati nze nnyinakokko mukwano gwange omu yanyumiza ali sayidi zeeyo Kasanda Bukuya Those Ends. Omwami yaŋŋamba nti basimira ddala ne mukka wansi ne mutambula kilomita ziwerera ddala nga musimye ekinnya ekinene nga actually lulinga luguudo we mutambulira. Basima ku makya n'ekiro emisana n'ekiro. Amatigga ge babeeramu wadde bagamba ogutalaga nti gujja nvuma naye waliwo olabedera nti it is a full risk job. Obeera mu risk ssaawa 24 obulamu bubeera mu matigga essaawa 24 okusinziira ku kunnyonnyola nze omuntu yali asimye ku gold kye yaŋŋamba. So abantu bano kitalo nnyo kitalo ddala nti bafiiridde ettaka lyababuutikidde naye ate bagamba nti the cause enkulu ennyo yaleetedde okulaba ng'ettaka ne libumbulukuka. Enkuba etonnya okuva ku Mande nga y'amaanyi kati enkuba bwe lwetonya enafuya ettaka lino lisigadde waggulu
oba erifuula obuugi. Kati ettaka lino okugumbuluka kyavudde kubeera ng'enkuba ebadde y'amaanyi ate ng'egenda etonnyawo nyini batandika okusima we basima nga bagenda mu maaso. So kitalo nnyo kitalo nnyini ddala, katusabe emyoyo gy'abagenzi era Mukama agiwulize mirembe. Naye njagala kulageko ku story abatuuze bagamba ki, poliisi egambye ki, byonna katubirabe mu story eno ku Focus TV. Tuvaako. Kitalo abantu 5 bafudde oluvannyuma lw'ekirombe kya zaabu okubabuutikira. Enkuba etonnya bagamba yeegonzezza ettaka ne litendewalirwa. N'abantu 5 abafiiridde mu kirombe y'omusimwa zaabu ku kyalo Kayanga mu ggombolola ey'Ekyamuhunga mu disitulikiti ey'e Bushenyi nga kino kiddiridde ettaka okubumbulukuka ne libabuutikira. Abatuuze bateebereza nti kyandiba nga kivudde ku nkuba ebadde efudde embaawo okuviira ddala ku bbalaza ya Ssabbiiti eno ekiviiriddeko ettaka okugonda. Abatwala ebyokuyeekula eby'obugagga eby'omu ttaka mu kitundu kino ekirombe kino balagidde kiggalwe. Enjege eno yaguddewo kawungeezi kajjo ekirombe kya zaabu ekisangibwa ku kyalo Kayanga mu ggombolola y'Ekyamuhunga mu disitulikiti y'e Bushenyi bwe kyaguddemu ne kibuutikira abatuuze abaabadde bayiikuula okukkakana nga 5 ezaabwe bavuunise. Kino ekibwatukira we kyatutuukiddeko nadde ndi mu kibira eyo mu nsiko mu Kalinzi Forest Reserve nga tuli mu kusima kolodi naffe nene tufuna essimu etulaga nti bannaffe abasukka mu banna bafiiridde mu kabenje byamusaze ku ivoomu turabisiika kibuka kikusanje abandi betwabukire atabagumire n'abasigire. Kati enkya ya leero kalakita zikedde kuyiikuula okuzuula omuntu owokutaano yabadde akyawagamidde mu ttaka era baludde eddaaki ne bamugwako. Tulabe tu abantu tubagwine nyumwazyo kandi okutwambona hati kandi akatensi enungi yokugira ngu enzure tategana saa ku murundi. Abatuuze batugambye nti bannaabwe baabadde baludde nga bakolera wano kyokka enkuba yatandise okutonnya yandibanga yekanaaluzaala ng'omuwuulu amulisa ku mmere. Ab'obuyinza batutemezzaako nti ekirombe kino kibadde kikola mu bubba era nga tekimanyiddwa, kale mu bwangu ddala balagidde kiggalwe. Konkanye turobungambire nimwe mbakizire ngutari okugaruka aha mutagaruka nza kubanza tukyondoze tumanye ababe baruhu bati nuhuwa habahire nibakozesa ki so atakajiro wajirota nindango n'umurebe bye birya ninyenda okubirivuye niyo ko byaguma worije kutamwengaro munaza kukikwata no naza kukwatiramu. Balese balaalise nti bakusigala nga bakuumidde ku kirombe kino amaaso. Okay, obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano. Nze Ade Wilberforce mu Miyanja kujjukiza bagana baffe aba Focus event services bagamba nti bekwate bakuwa omukolo gaggadde, bakuwa omukolo omulungi ddala era obeere nga ofuna ekyo kyewandibadde osaanye okuba nga ofuna. Bachekingeko ku TikTok account yaabwe ya Focus Event Services olabe biki bye bakola. Ati waka yena gwe bakola bamuteekayo eyo so nga ate ne bannaffe aba Focus Event Focus Chicken Supply bagamba nti banoonye kuba kuyigiza okulunda enkoko y'ennyama. Beera ne kaside hustle oba aka business ebbali ak'okulunda osobola okuwangaalira mu mulimu gwo guno gw'okola main job ne ka side job nga gye kali okuba kuyigiza okuva ku empaka ku Z. Otherwise tova ku Focus TV. Bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yani bingi